Ennyondo munano zimanyi. Kati gwomanyi kitegeeza okuba nti oyo omwana Gwebakubidde bamukutte simanyi ne bamuteeka ku ntanda simanyi ne bamukola ne bamuba ebitiiyo n'afaanana bw'atyo. There are gaps waliwo ebitali bituufu mu story ye. Tosobola kubanga bakutemya ebitiiyo ne bakukubakuba ne bakuttatta wenna ate ng'okyayogera. Drops mwe babbidde abayimbi. Era amayimbi mbawa amagezi. Drop must come after full payment. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Abanywanyi kansubire nti muli bulungi era mweyagala. Abasiddi omusunsuzi linnya lyange agaliwo omukutu kwe tugenda maaso n'okuba nti tutembeetera ensonga mbuufu omu oba obulala. Andi ne mwami Obote gyagenda maaso kuba nti ababuuzaako ebigambo bijagenda maaso n'okuba nti bigambibwa mbuufu omu oba obulala mukwano gwange. Babuuzeeko tugambe ebigambo. Abatulaba mwenna twagala okubabuuzaako mwasibye mutya mwasuze mutya yonna gye muwangaalira. Yeah, how is it going? Wabaawo byonna ebiba challenges byonna biggwa teri kitaggwa naye mwenna tubatumiddeko mu style eyo. Kale atuwabadde ku social media twasoose kulaba akatambi k'omuvubuka omu eyabadde atudde mu katebe ng'ali ku Fangon. Amanyi ku Fangon waliwo videos nyingi babeera ku live ebiseera ebisinga nnyo. Obeerayo? No, live nyingi ezibeera ku Fangon ne wemba siriyo nziraba. So waliwo akatambi screen recording yagenze maaso n'okukwatibwa ngali ene ali ku video akwata ebyadde bigenda maaso. Waliwo omusajja yabadde atudde mu katebe oluvannyuma ko twategeddeko nti yamanya ye Vincent agayo yombivulu promoter okuva e Masaka. Mwana mulenzi ono oluvannyuma nga tumulaba katambi ali mu kusaba kisonyiwo n'ebiringa ebyo alien ayogera naye. Oluvannyuma gayo yakozeeko ka interview nga atunyonyola ekyadde ku Fangon. Agamba nti bagenze maaso n'okuba nti bamukuba. Mwana mulenzi Gwebakubidde ne banne nti bamututte manju eyo gye bagenze maaso n'okuba nti bamuteera ku ntandaalo era ebintu tebyagenze bulungi ku side ye. Wabula mwana mulenzi ono agamba nti eziyinza okuba nti emberebeze we yavudde biri ebintu nga bibiri. Ekisookera ddala ye mutegesi wa bivulu yabadde yabasasulako ne deposit wa bukadde busatu bweddu ng'abuwa manager Ricky obaga ya Mr. Ricky manager wa Alien Skin. So ye kyadde kimuleese kusaba drop kuba nti abadde agisabidde akabanga nga tebagimuwa ekikulu kyamugwa mukaaga. So oluvannyuma lw'ebyo n'ogenda maaso n'okuba nti bihappeninga. Mwana mulenzi ono agamba nti ekyagenze maaso n'okuba nti kimukubya. One time ya recording ako ka video nga mu mbeera emu bayenda nga kaweebuula aba Fangon ne Alien Skin. Wabula ate this time yabadde ategese ekivulu mu buufu obufaananako bwe butyo. So at the end of the day agamba nti ekyagenze maaso n'okuba nti kimukubya oba nga kimukozesaako ye video eri gye yakola. Wabula this time ye yadde aleese business ku Fangon ng'ayagala bagende maaso n'okuba nti no bakola ki bamuwa show mu buufu obufaananako bwe buti era drop yamuleese. There you go. Omusajja bagenze maaso okuba nti bamuteera ku ntandaalo ku Fangon. Ekintu kyaga nti kimenya amateeka era nga mu butuufu kyo kiba kimenya amateeka. Entandaalo emenya amateeka? Yes, sebo taatu omuntu yagenze maaso n'okuba nga akuba. Sebo entandaalo gimanyi kyeki? Entandaalo sebo sima oba tomenye mateeka. Entandaalo is a form of in fact entandaalo giraba simate obate amateeka bagamenya omanyi mugenda ne mwogera ebigambo. Ekisokoyo omusajja alimba tebamukubye okunyonyola ku okunyonyola kwa bamukubye ebitiyo kuno kuna ayina zikati ku mubiri. Ibula yamuwujize ebitiyo ne bamuzeeri ne bamushota nga gwolaba anze kunyonyola byangamba. Kati byagamba tubipimira ku kintu byamazima. Mulimba munanfuusi ekisookera ddala munanfuusi mulimba okyegedde bulungi nnyo kuba kati lwaki nkugamba bwentyo agamba bamukubye omanyi kitegeeza okuba nti abantu bakubye nga ye bw'abanyonnyola ayinza okuba nga akyasobola otuulawo n'akolera interview ne bw'atyo nga bw'ayogera omubiri mumenyefu gutya ng'atudde ne bamukuba nnyo ne bamukuba ebitiyo ng'afaanana nga bw'aba yabadde afaanana. Byebyo bigambo bugambo. Omanyi tulina okukkiriza nti Fangon nkoko njeru okyegedde
ate nze always mbadde njja mbagamba about Fangon and about organizations eziringa Fangon. Tebaagala bantu, ensi eno teyagala bantu bavaayo ne babaako kye bakola ekyenjawulo. Babalabanga balabe, okitegeera. Kati gwe essaawa eno for example, oyo omuvubuka ali mu kugamba nti no bamukubye. Yes, wayinza okuba bawaddewo obutakkaanya. Naye byannyonnyola bifu. Ate bitya? Bifu because tebitaalinga. Tosobola kugamba nti bankubye ne banfumita ebitiyo ne bakola ki ng'ofaanana bw'otyo. Mu kifo ky'okulaga amabwago olaga kkooti yogamba nti yazze tefaanana bweti. Bw'oba oginnyise mu bitaka ng'obadde ogenda n'oginnyika mu bitaka. Okitegera ekyengezaako kugamba. So we need to look at things with a broader mind. So si just kulaba nti kubanga yavudde ku Fangon. Si buli afuluma ng'awenyera watya nga bya bulimba. So the idea for me is simple. Bw'oba toyagala Fangon togendayo. Leka tubeere straight and straightforward. There are so many groups eziyimba, abayimbi bangi mu Uganda bayitirivu. Bw'oba omanyi oyagala bw'oba owulira ng'oli mutegesi wa bivulu. Because twakayita mu experience ya Bajjo nani ne Gundi. No, Bajjo ne Bagundi ne Babitex. Abategesi b'ebivulu mwenna, this goes to you. Abayimbi bano kwe mulya. Naye ate kwe muyimirira ne mubajoga. Kakati eyo era yaggwako. There was that reign of terror mu bayimbi nga Bagundi babivulu promoter. Mwekola obusolosolo mulya ssente z'abayimbi mubavuma. Ojjukira, you remember omuyimbi yagenda ku Gundi n'ayimba ne bakuba emigga egyajagala kumutta obusi. Basasulako obusente butono ne batamalayo ssente. Temumalayo ssente mu ababivulu promoters. Okitegedde. Kati asasudde obusente butono ayagala drop. Okitegedde bulungi nnyo. Kati akole drop akonfaminge alemu musasula balance. Bw'oba oyagala drop sasula omulundi gumuzimaleeyo nono akuwe Gundi. Kati wabeerewo issue. Because ze manyi bulungi ze siri musiru. Manyi bulungi nti wateeka okubaawo ekinene ekisinga ku ekyo kye twalabye ku video. Okitegedde bulungi nnyo. Sasula ssente zimaleeyo. Saba drop bwe bagiremere genda ku poliisi. Uganda erimu amateeka. These people bakola contracts. These are contracts. Ye abadaze ku Fangon ku gino na drop. Webale nnyo. Lwaki yabadde agikima ku Fangon? Ate yandigikimyewo wala. No, bamugamba bagenda gikuweereza. Anti ebadde eruddewo ekivulu kiri mu kusembe. Contract yegamba ki? Contract yagibalazeeko. Ate contract bamusayiningira receipt. Receipt is a contract of money. I have received money. Yes. Oli ne bwe katika nkubulire ne bwoba ogenda kungulako ekyo kya million 10. Ontegedde? Ne ompaako omutwalo ogwo. I make for your receipt. Era kyekyo. But that does not confirm that you have bought. This is part of the payment. There are so many gaps. Now, for me, what I'm trying to show you, we are dealing with a new world. The old world is ending. In saying Kadde, a year bigambo, that is now over. A deal is a deal. Tugenda kuweereza drop. Ontegedde ozze ku Fangon. Atosa suddo okuyingira. What are you trying to insinuate here? Oyagala kutandika gamba abantu nti ku Fangon kati oyagala gamba ani gwe yawa ssente amutugambe yawa Gundi ssente ani gwe yawa ssente. Kati is it like oyagala kutandika kulowoozesa abantu nti bwogera ku Fangon olina okusasula ate ku gate okuyingira? Is that what he's trying to say? So bino byonna kwonoona Fangon kubanga it became a project. Nti akuba Fangon obeera kuki kumulamu. Era eyo omuvubuka oyo simanyi bivulu promoter gwerindako kyagenda okukola. This was just a small move. Kati gwerindako ekigenda okuddako. Ekigenda okuddako agenda kutegeka ekivulu era ng'ayise bantu balala. So for them it is use Fangon obeeka kyakyo achievinga. Nze nzikiriza ebigambo bye nti ata 50% oba bituufu oba si bituufu, there is a reason behind. Nze yo reason behind gye nsinga okwagala.
There are so many gaps. Otugamba bakukubye go kimye drop. Ate watugamba mu ntandiko bakugamba drop tugenda gikuweereza. Lwaki tegirinze netuuka? If there are conditions zebagambye bwe batasobola zituukiriza alien muleke waliwo abayimbi abalala nze nina abayimbi conditions yazituukiriza teyazituukiriza gwe how do you confirm nti yazituukiriza gwe just okusasula sente is not a cent of sente tulabye abayimbi bangi ne bakamiliyoni bali badde bakiyitamu ochekedde oli ajja n'agamba nti mu booking nze sente bweziti era n'asasulako zaasasudde ne bamugamba olina okukola kino olina okukola kino olina okukola kino omuyimbi tatambula nga mbuzi omuyimbi abaako n'ebyetaagisa ebirala it's not just about money. There are even other conditions abantu bapromota bye batatuukiriza bangi bapromota mutama muononye industry bye basinza okuwona industry y'abayimbi but abayimbi goddaawo nolowooza nti omuyimbi mubi nnyo oba omuyimbi ali bwati but the idea is very simple. Promota ye always atunuulira ekintu eki kivulu kye kukola sente ontegedde side y'omuyimbi tagitunuulira promota asobola okusasula sente asobola okusasula omuyimbi sente ne bamugamba nti mu mbeera efaanana bwetyo eyo twagala kutambula ku lunaku bwe ruti transport n'atamuweereza oba n'ataweereza motoka oba n'ataweereza conditions ezo ne batazituukiriza and this is where most people do go wrong. Waliwo ensobi gye tutamanyi because these gaps ziyeta kukubeera field ekisooka kyannyonnyola nti baamukubye nnyo ebyo ebitiyo byagaba baamukubye ne bakuba ebitiyo ne bakola bitya ng'ofaanana bw'otyo it doesn't make any sense. Abanga agaone yatugamba mbamubba ennyondo 8 mu mutwe tezaali nnyondo zaali ngolo tebasobola kukuba kati nkubuulidde tubeere scientific olw'olumu otegedde tebasobola kukuba nnyondo 8 mu mutwe ffe tumanye ennyondo. People know what a hammer is. Kati bakuba ennyondo 8 mu mutwe kiralamu tosobola gwe nkukubeyeemu nzikiriza nkukubeyeemu mu kamera. That's what I'm trying to say. Kati gwe lwaki oba owesibaku ekyo bamukuba ennyondo 8 naye nga olirejalaga bamukuba ennyondo 8 bamusibyeko bano bandage bamukoze ennyondo 8 ozimanyi kati gwe omanyi kyekitegeeza okuba nti oyo omwana bayibula kabadiya bamukutte simanyi ne bamuteeka ku ntanda simanyi ne bamukola ne bamukuba ebitiiyo n'afaanana bw'atyo. There are gaps waliwo ebitali bituufu mu sitole ye. Yes kiyinzika okuba nga yawa kukuba alien sente ku manager wa alien nga bwagamba nti yamuwa ku sente ekyo kiyinza okuba kituufu. Nobody knows. I don't know. I cannot argue about that. But I can argue about the issue of being insulted nti baamukubye. Tebasobola kubanga baamukubye ku level eyo. Ekyokubiri baamukubiddewa baba baamukubiddewa ku Fangon yazze atya. Yazze n'akonkona n'ayingira ng'azze ku kimulese kya nona drop. Ku nona drop. Kati drop bw'atagisanzeewo n'akola ki? Ati yazze n'ali yantambudde n'agenda amateeka weegali yantambudde n'agenda ku poliisi n'abagamba bano nkimye drop yange baginnyimye. So the idea is very simple. Tukkiriza ebintu bino byonna nti bisoboka naye nze nakugamba ama supporter of Fangon ndi supporter nyinza okuba siri fan maybe it's not the best music for me but nga Fangon I am a supporter. As a supporter I am telling you there are gaps in that guy's story and the gaps are very clear. Tosobola kubanga bakutemye ebitiyo ne bakukubakuba ne bakutatta wenna ate ng'okyayogera. Nenga ekituufu omusajja ye yasasula sente ze. Ebyo mpuliriza yali ayagala drop. Ati drop then oluvannyuma ate abantu banajja batya nga totaddeyo drop kulaga nti omuyimbi waali abayite bajje kuba naye ye bizinesi. Ebyo byammwe ebyo bya drop bukodyo bwammwe bwakubbirako bayimbi. Obo bukodyo bwa drop bwakubbirako era abayimbi mulekerawo gaba drops by the way. Obo bukodyo bwaba promoter kubbirako baki omuyimbi bammanyi bwonanga ekyo kimala ebyo byokuteeka mu drop byakubbirako bayi drop gye zaava bayimbi butajjanga kubivulu ebimu. Yes. Then that is how it started. Ekyaleeteranga abayimbi obutajja kubivulu ebimu kubasasula bubi n'empisa z'abayimbi
n'empisa z'abapromota be basinga obutaba na mpisa bapromota mwe musinga obutaba na mpisa mwe muleetera abayimbi okuba n'emitima emibi oli asasula ku miliyoni 8 asasula ku millionaires n'asaba drop bw'asaba drop n'akuteeka mu fix abantu n'obagamba nti nzize ngenda kujja kati ate n'agaana okusasula balance mu budde kati bw'agaana okusasula balance mu budde n'ogwa mu mbi bw'ogwa mu mbi ne bajja ku bivulu you remember ono omuvubuka gwe twalina wano gwe baagaana okusasula ssente kati olw'okuba nti yali amaze okuwaayo drop ye ng'alina okudduka emisinde emizibu ontegedde atuuke ku kivulu abagambe bannange nzize naye sigenda kuyimba ne bamukuba kate kumutta ontegedde so as artists tulina okusooka okuzuukuka ne tugamba tubeeko bye tutereeza if you a promoter nga weeyiya bweyiya leave the business tandika emirimu emirala lima kasooli olabe bw'ataakule ebyabayimbi biveeko ezo drops mwe babbidde abayimbi kola drop yandibadde era amayimbi mbawa amagezi drop must come after full payment because that's when you confirm. You can't trust artists with full payment. You know that very well. Kakati then business mujireke. If you cannot trust artists as promoters, go business jivemu because artists are human beings. But now if you are not ready to work with them, then leave the business. Totandika kubamenya don't bareke Fangon mujireke. Tojiwa mulimbo bato yesiga bagome drop ejja wano waliwo ekintu underground kyotamanyi ekisokera ddala wateekeddwa okuba nti waliwo conditions zaataakoze zaamanyi obulungi naye naye tasobola byogerako because mirundi emeka alien zaakoze drops mirundi emeka yazikoze kati ono yandibadde nzibu ennyo naye mmwe kuba mwayiga okukozesa propaganda n'amawulire kati tulina amawulire ga layisi nnyo mawulire kati gafuuka ga layisi every fool has a camera teekayo yenze owaagaliwo kakati ogambye otya anti kubanga alien yankubye nanteeka ku ntandaalo can you explain what is entandaalo kikyayita entandaalo so these are all things ebivudde mu kuba nti amawulire mangi nnyo ate bangi abatali professional mugo kati kyanguwa nnyo nti enemy wa kati tebereza omuntu asinga obutayagala Fangon munnamawulire omukukutivu MC Cuts muntegedde yasinga obutayagala Fangon kakitegeeza ki kitegeeza nti munnamawulire awalana artist asobola okukola amawulire agakuba artist in all angles at any time in any way era yakaka kubabukubita tikigude wali misinde ngagenda paka ngaje but the idea is very simple oyo mwami bamitani promoter Mwami Vincent follow order protocol you observe the protocol bino byonna byotandise okutunda simanyi ku gate banjijeko emitwalo 2 simanyi twala tugende byonna owulira nti PR yakutunda olina kyotunda oba olina kyoyagala okukuba oba oyagala tunda sympathy bakusaasire webale kutegeka genda okutegeke mwami ka miliyoni gyali omusabe drop ku miliyoni 3 ezo otegeere kikitegeeza genda omusabe drop zamu yayagala alien kakati bwabanga ayagala alien akkiriziganye ne alien si kujja mawulire kutandika gamba atebe kibi if you want alien talk with alien omusabe mugambe alien skin njagala shoyo era this is what I want ochekede bulungi naye so sikutandika bino ebi story there are so many gaps otugamba bakukubye nnyonnyonyo bakukubye ebitiyo omuntu ko bakubye ebitiyo bwate bwabafanana otugamba wawayo miliyoni 3 endala ziruwa agenda kuyimbira miliyoni 3 ate oyagala drop naffe ne Fangon eyinza okuba erina intelligence nga yagamba nti owange sooka otegeera omusajja oyo gwe tugenda okukolera bamuyitaani nti musajja ono tatwagala ayina akabadi kayagala otukola n'omuwa drop tagenda kumalayo because artists bagundi banankani babikoze basajja bamwe aba bagundi aba promoter babikoze nnyo oli akozesa drop
nakuteeka mu fix bakuteeka mu fix kati nobeera nga tolina option sing or to go and sing kakati ate nabo beekwasa mbu abayimbi tebakola ki nabo tebajja nga tubasasudde amateeka weegali genda ku poliisi nnyonnyola what happened why did it happen that way otherwise business yonna ebeera ne science waayo kati business y'abayimbi gwegamba gwongambye essaawa eno ngambye nti drop zaava kuba nti abayimbi tebajjanga mu bivulo nga babasasudde ontegedde bulungi nnyo kisu kyogambye olwaleero okuva that time drops lwe zaatandika dwe abayimbi lwe basinze okubonaabona is it before is it now babonyebonye nnyo omulembe guno ogw'ababiteksi oli akola drop omanyi nti abayimbi abamu bakola ne drop nga tebanamuwa ku ssente naye ng'ali convinced nti munnange omusajja agambye agenda kungira balina oyo politics wa kalango bali mukola kalango nyanguyiza onkoleka drop awo ngenda kuyitirayo olw'eggulu olumuwa drop taddamu kukuba kwata simu shebeebulayo wiikisi 2 n'amuleetayo akakadde ng'ayagala $5,000,000 sho bwetuuka nga gamba nti ate biki ate kundi yabadde abanja biki okokana omuyimbi era yalina okuyimbira millionaires burandi ye bagizannyiddeko bamukozeseza zi drop nga bamuwadde miliyoni meka gwokimanyi nti abayimbi abamu bategeeragana ne ssente ng'atuuse ku sho nti atuuka ku sho ne batandika omugamba nga sho bwegaanyi kati ate n'atandika okwegayirira ye amafuta gamuzaayo okyegedde so bino bya drop bya kiyaye by the way abayimbi gana amagezi mbawagaabuwa teri agwa ddalu nga talina maanyi amagezi mbawagaabuwa drop ejja onulo omaze bakumazeeyo ssente zo as simple as that fenaffe public emanye nti oli bwawa drop n'atajja kabanoonye omuyimbi kubanga era amateeka weegali Uganda is not a zoo you people make us think nti Uganda is a zoo everybody does what they want to do no it is wrong balimba era ku Fangon oyo tebamukubiddeyo tebamukubye bayinza okuba balina ebibuuzo bye bamubuuzizza nga bigumu tasobola biddamu kati bw'atasobodde kubiddamu ye nakitwala nti bamukubye omanyi ffe twakulira mu Afirika ate musajja wuyo munnamasaka mu Uganda anti nkubuulidde ffe mu Buganda togamba togira tosonga maama wo tomuddamu w'omugambira nti maama naawe nti waya kunkuba maama onzise onkubye omaze ye Buganda okyegedde bulungi kakati noono omuvubuka engeri gyali munnamasaka mu yet to find out ngenda kukubaako benkubira naye engeri gyali munnamasaka waliwo their possibilities nga bamusonzeemu olugalo bwe bati n'agamba munkubye okyegedde bulungi nnyo so the idea is very simple sebonga olugalo lwaleese ebisago byalina tewali watali politics bw'obanga ogamba nti bakukubye genda ku poliisi lwaki ogenda mu mawulire genda ku poliisi waba musango ku poliisi gwa assault okyegedde genda ku poliisi banaye mutegeeremu ebintu bwe bitambula gwe genda ku poliisi lwaki ate ogenda mu mawulire genda ku poliisi obagambe owandiika omusango gwo alien skin yankubye genda ku poliisi bulungi nnyo owaaba omusango ekigaana abantu okuwaaba emisango egy'ekikulu ekyo baba bo be basinze okukola emisango eminene ontegedde bulungi nnyo we baamukubidde bw'abanga gaba baamukubidde ku Fangon baamulumbye Masaka kaakati ani abayalumbye ani is Fangon a public area is it a government entity nti buli omu ava Masaka avudde Tirinyo oyingira buyingizi nawo waliwo order ye alien ye yamukubye alien naye alina abantu bababeere waka abakuume waka bw'oba tewaintroducinze bulungi ffenna batukutteko ne batugamba n'otuuka ewantu nga gweoyagala top n'otuuka ewantu ng'aba wansi tebakumanyi nze abasirikale bantuuzaako for over 3 hours ng'omuntu gwenjagala nyingira ekizimbe ky'amaanyi nambuuza saalina ID saalina ki okyegedde ne bantuuzaawo for over 3 hours I did not complain it was my fault navaayo ne ngamba banaye bankubye basajja badde omusajja yankwatira ddala ngamba kikuwa todda mu kasasiro okyegedde tammanyi nange simumanyi
bambuuza omuntu gwe ngenda okulaba mubagamba bangamba gwani olina appointment sigirina nenateeka watuula wali. So some people are elevated to that level. So wabanga okulenganga gamba nti alien yamukubye yennyini naye wabanga si yamukubye gendo wabire ibula kabadi yagogoga nti yakubye munakufumita ebitiyo then tujja kukiteesaako ekyo nakyo nga tumaze okutegeera ebitiyo ddala omuntu gwe bakubye ebitiyo kuba ebiwundu biraga omuntu gwe bakubye ekitiyo wanjawulo ne yeekolobodde oba gwe bakolobodde oba gwe bakubye ekikonde kakati gwe ogamba nti bakubye ebitiyo ate nga ffe ku mubiri tulabako bakikonde oba tulabako kigwo then it's a discussion, then the discussion starts. Obuzibu buluwa okitegedde obuzibu buluwa gwe bakubye agamba bankubye ekikonde forensics ziraga bamukubye ennyondo obuzibu buli luddawa kuditi binti yazze mukube the investigation zitandika but the idea is very simple. Guno omulimu gwe wayingira sebo gundi bamitani promoter omulimu gwe wayingira guba ne conditions abayimbi banjawulo they are different people. Bwoyingira ewa alien skin si bwoyingira ewa Silver Kyagulanyi si bwoyingira ewa Ronald Mayinja si bwoyingira ewa Chameleone si kakati gwe oyinza okubaako byomanyi nolowooza nti ebyo byomanyi teri kyabulabe nga muntu kulowooza nti kyamanyi kyekisemba. That's why if tubalaga wano this is our contribution. 1 2 we are going to investigate the matter. Nze manyi bulungi nnyo okusa ku gaps zendabye mu video nebyayogera ne kyeyandibadde akola if what is saying is right kyeyandibadde akola kirala nnyo si kugenda mawulire kitegeeza butegeeza nti waliwo ekikyamu kyesitategeera kyenteebereza nti sente zeyakawaako alien tezikola drop. Abayimbi kyembakakasa era kyembasaba buli muyimbi wooli ne bwoba oli upcoming toddamu kuwa muntu yenna drop yo nga tannakumalayo ekyokusatu ekisembera ddala. Omuyimbi bwoba tomwagala tomutegeka mutegeke be mwagala totegeka gwotayagala. Lwaki weesiba ku muyimbi gwotayagala? Bw'omuweereyo obutwa bamuwa akacupa k'amazzi kalimu obutwa ate tonjagala ate lwaki ontegeka? Okigedde bulungi nnyo. So adiringe n'amateeka. Amateeka Uganda amateeka mwegali naye abantu tebamanyi kugoberera amateeka baagala gakozesa bukozesa. Kyova olaba nti omuntu akwata omuntu olaba mu Uganda wano omuntu akwata omuntu n'amutwala ku poliisi. Bw'amutwala ku poliisi ye n'addayo ewaka poliisi nebeera n'omusibe 48 hours ne ziggwayo. Ontegedde omusibe ne bamuta. Omubbi abaali ewaka n'agamba poliisi tekola ababbi bwe babakwata ate batuvaako mabega ku mugongo. But do you know the reason? Gwe babbye nga abantu abamu tebagala na testifyinga ayagala yakwata omubbi amukwase poliisi tikwata buuyo mubbi yabbye bamubuuza babbye ekinga gabaze sinnabbako gwe yabbye bamukubira essimu jangu munnaye ku poliisi twogere ku nsonga zino omusajja agamba tannakubbako nti sigenda kujjayo. Kakati ate bwe bamuta naddamu n'amubba nga agamba poliisi tekoze mulimu gwayo. So mu Uganda abantu tebamanyi na mateeka begatambula tebamanyi begakola bo bamanyi ekintu eki kugakozesa. Era ye ogugwe gwagenda ku poliisi osaaluwa njagala kunkwatira musajja oli yaba munkwatire gwomanyi abantu bebakutte nga poliisi kuba yo poliisi bwogiragira olw'okuba nti poliisi erina allowance okukola ne kye bayita preventive arrest esobola okukwata at any time ne bwe beerowooza bulowooza nti oyinza okukola omusango nekukwata nebaako weekuteeka okitegedde bulungi nekuinvestigatingako neekuta. Kati bweba mu process ya investigation ebiseera ebisinga abantu bennyini abali menti okubeera okuyamba ku poliisi okuinvestigatinga omuntu gwe bakutte gwe bakwasizza ate bo bennyini bebakola ki bebabulawo ne bacompromisinga investigation omuntu n'ateebwa n'agenda. Bw'ateebwa n'agenda bo ne bagamba poliisi tekoze mulimu gwayo. So kakyembasaba kiri kimu temutwala amateeka mu ngalo. Ensonga ya ku Fangon let it be investigated as simple as that. Tetusobola kugoberera bigambo byono because he's a liar. Tetusobola kugoberera muvubuka ngoyo esooka mulimba nnyo. Tosobola kugamba nti bakufumisa ebitiyo ng'ofaanana bwotyo. Tosobola kugamba nti bakubye
tebasobola abavubuka tebasobola kukubira ddakiika 2 ng'ofaanana olaba ono gwe baakubye ettekeeki ne yeebakirawo omwana yamuuse n'amukuba ttekeemu papa n'amwebasa ku ttaka kakati gwe bwe baba nga bazze nga 15 ne bakutandika okukuba ne bakubira essaawa nnamba alien skin n'avaayo n'ofaanana bw'otyo nga bakubidde essaawa nnamba kabonero akalaga nti bayinza okuba tebakubye nga waliwo nsonga ndala. So let the matter be investigated. There's no big deal. There's no big deal. Away from there, but as we are winding up, nalabeko mwana mlenzi msikatsi nga msanyufu nnyo. Lwokuba nti mwana mlenzi alien skin tebamuwadde visa kugenda mu UK. Wabaddeyo ekivulu beach party. Ekivulu ekyo kwaddeko Vinka, kwaddeko nalabe Spice Diana n'abalala ebungereza awo. So alien skin y'omu ku badde ba headliners but aweebwa visa. So mwana mlenzi msikatsi n'akola tweet oba ku X abadde gamba nti omuyimbi omu teyagenze wa side eyo nga ye MC Katsi okusinziira bw'annyonnyola agamba kyavudde ku tweet ze zazaakola buli gyakola tweets nga agamba kati embase yalabye tweet ze nega atejja waliye ni visa. Kati wulirize obanga oyogera ku bantu ab'obuvunaanyizibwa mu ggwanga MC Katsi yaswala takyali omu ku bo era taliddamu kubeera. Tewali nsonga yonna eyinza kummisa alien skin visa ng'ebeesinze mbu basis ya MC Katsi kubanga MC Katsi yagambye na travelingako edda nga ndi muto natandika travelinga nga ndi muto for that matter. Ate nze nina omukisa nti travelinze mu Uganda ne wabweru we Uganda naye edda nze nabirabako nze ne visa nga sizimanyi natandika travelinga nga nebya visa nga sibimanyi. But what is a visa for that matter? What is a visa? It's like a permit to allow you get it to. Thank you so much. Thank you. Then if you know that a visa you even have to go for a taste to get a visa okulekense ziri visa free. Kati the idea is very simple. You can fail it. It is very possible. Si kyamagezi okuleka mu nsi bino ebisi byaffe bi Uganda bye mugenze muonoona nga mumanyi nti they are automatic what? No. Waliwo denial of visa. They can deny your visa. Era abatambuddeko bamanyi bulungi nnyo bategeera nti visa bagikumma ne bakugamba no. Abakimanyi abategeera bakimanyi. Abalinga ba MC Katsi be bayinza okulowooza nti ekyo kipya kubanga ate ffe batuwadde ku visa ne tuzigaana. Gwokimanyi nti baatuyita ku mikolo. Abasajja Abamerika abo bayaayi nnyo baatuyita ku omukolo ogumu gwakyali waffe ali mu magye ga Amerika nga yali agraduating okuva mu in fact mu Bafirika y'omu mu Bannayuganda actually y'omu ali ku rank eyo yali avaayo oba yali ava ku major adde ku lieutenant colonel kati nga bagenda mutikkiranga leero patebereyo nga weeks 2 from then kagamba bamutikkiranga leero Joe Biden amuwa ebitiibwa bye nga leero kati mu weeks 2 wabeerewo ki omukolo kati era ayagala tukole ki tujoge kuguno omukolo wano nga bamutikkira gwomanyi kyekitegeera omanyi kyeyinza otegeeza ng'obaddeko ku State House wali wano ng'okomyewo Uganda abaana bagamba Obote mulalamu okitegedde ng'obadde wa Joe Biden akati abasajja abo Abamerika bayaaye nnyo ate beesiriwaza ate banyoomi bagwagwa ate
ne batujjako obutabo ne babutwala ne balinda omukolo ne guggwa. Ebbaluwa yali very clear and specific. Bannange omukolo ne guggwa. N'ogwewekisa ebbiri nagwo ne guggwa. Ale batuwa visa. Baagala kulabisa okujuba n'ogende mu America. Bamanye nti ono ekigendererwa kye tekyabadde mukolo. Yali yagala kujjako mu America. Tukote nedda. Mweziri tuzireka. Oba kitegeera. Kakati bano abalina ennaku mu mitima gyabwe ne mu kutegeera kwabwe. Abakozesezza abantu ensobi eziringa obudde. Bo balowooza nti visa is life. Balowooza visa bulamu. Do you know how many youths abalemereddwa okukola bye balina okukola because of those stupid visas? Gwomanya abantu abamu mu Uganda bavudde kuno nga they make sense in life, nga they can actually start a life from there and make sense in life. They left this country in the name of visa. Oba ya America, oba yawa. Ng'olwaleero they regret. Oba if they don't regret, they failed in life just because of visa. Gwomanya abantu bameka bavudde wano mu Uganda n'avaawo ne visa kubanga yafunye visa n'adduka n'ava mu Uganda n'agenda obulamu ne bwononekera mu America naye ng'ate ali mu America. Obulamu kituufu waliwo abantu abamu nga visa kitegeeza kinene gy'ali era waliwo visa ebeetegeeza ekinene gy'oli mu bulamu. There is that visa that means a lot in your life. Ochegedde? If denied that visa, yes, there is a time for everybody. Munsi for everybody. Waliwo n'ali mu America nga visa gye yeetaaga yakujja Uganda at that particular moment. Ngagamba, if I'm in Uganda and I do this project, mba mpiseewo. Kuba waliyo abantu abali mu America nga begomba okujjako e Uganda. Ochegedde? Nga either yagenda ku mpapula ziri fake kati nga walabikirako okuyingira e Kampala ate kiyinza okuba ekizibu okuddayo. Kati nga he needs that visa. Oba oyagala watakola ki? Oba toyagala. But denying you a visa is not a crime. It is not a curse. It's not a problem. It is all a problem to you. Kubanga gw'obadde ogyetaaga. Alien Skin si yabadde ayagala okugenda bwe Bungereza. Alien Skin did not want to go to England. He was invited. So if that visa is denied, it's okay. Why is it so? I don't know. Lwaki amalo kati ba MC Kats balina amalo. Hagumalo. They think that visa is life. Visa is not life to some of us. Because ikugambye bali abasajja ab'Amerika baagala otulabisa. Visa mweziri mu Katonda tetujja genda tetuwagala myezi mukaaga. Check it because it was more of genega bannamawulire. Bakoze invitation genega bannamawulire mujje. Ate naffe kyakitwala kujoogamu. Nze sinaba kubeera ready genda mu America. Era gwe wenna yonna ayagala okuntwala mu America ndeka sinaba kuba ready. I will certainly go if I made it a project to go to America today. I will go. I cannot fail for a whole year. But I don't want now. So kati goli waddembe gwe kati sawe senga kati lwaleero oli ampita mu America. And they then deny me a visa and you laugh at me. Oli musirunze did I mbadde njeetaaga. No. Mbeera mu ka Uganda kaffe mu nfuufu yaffe njimanyi nti mweri naye mwendi wano era njagalawo. Gwe oba olina ekizibu nakyo gw'omanyi. So Alien Skin, first of all, teyabadde tayagala visa. Mwe mwadde mwetaaga visa because baamuyise. It was an invitation. He was even partly paid, according to the sources zemanyi. Partly bamuwako ku sente. So who is losing? Is it him eyandibale ku 1,000 miles ogenda eri nga kuyimba? Oba is it eyabadde amuyise
who is losing kati kyamagezi okumusekerera because visa is something you ask for and you are either granted or denied kati gulwaki olowooza nti buli saa kubanga bamanyiira enguzi balowooza buli kimu kisobola okubeera ki bwe kityo buli kimu kisobola okubeera nga bebakikaki nga bebakyagala era ffe kubanga era visa can be given or can be denied in all over the world siside wano wokka nawe wagenda Australia waliwo ava mu America kagenda Australia wasobola mu visa waliwo ava mu Australia kagenda mu America ne mu visa waliwo ava mu Australia agenda mu Bungereza ne mu visa so visa can be given or it can be denied kakati bwosanga omulalu yenna nga asekerera omuntu mbuba mu visa atagisabye gwe bawadde invitation aba yeetaaga okusabira kubanga abeera ne mental challenge era bino ebintu bebagamba mbu bakebera obwongo bw'Abannayuganda okusinza ku Uganda bwefaanana n'ebintu bwe tubiraba n'abantu be tubadde twesiga engeri gye beeyisaamu I am in sync batuyiseemu batukebere ku mitwe waliwo emitwe egimu nga girabika mirwadde nga just we are not aware nti mirwadde nnyo to that level. Your last remarks. My last remark. It is very important to learn and unlearn. Most people don't pay attention to learning and unlearning. Waliwo ebintu bingi bye twakula tumanyi. Okyegedde? Kyabulabe nnyo okuba nti olina ebintu by'omanyi ng'oli clear nti ebyo byombi bikola ki? Mbimanyi. Obanga ng'olowooza nti ebyo bye mmanyi byebyo. It is always good to learn and unlearn. Kyova olaba, nze I keep my brain very open. Things like that, it is not good for you to be quick to make statements. Katinga bya MC Kats byakoze olwaleero biraga bulaza omuntu ate wadde budde to learn kubanga MC Kats is one of those people aba traveling zeko all over the world amanyi system bwetambula amanyi bulungi nnyo nti visa basobola ogikuwa oba basobola ogikola ki ogikuma naye kati ate ye bwayogera bwatyo kiba kyeraliikiriza kuba kati aba akyami abalala baki bangi visa yonna nga bagikubbye toggwanga mu maanyi go and reapply kuba waliwo abantu abamu aba applying many times later ne bagimuwa waliwo abantu abamu aba applying for only once ne bagikola ki ne bagimuwa so mu bulamu bwaffe nga tutambula n'obulamu tutegeere biki bye twagala biki bye twetaaga okyegedde alien skin yabadde teyeetaaga eno visa naye yabadde agyagala otegedde naye yabadde tagyetaaga nti okubeerawo kwayo oba obutabeerawo tekirina kyekimukosa for that matter ekyokubiri teri atammibwa visa okuleka president of state ate naye basobola omuteekako baani otegedde bangi be bamye visa just okuva e Rwanda okujja e Uganda bangi be bamye visa okuva mu America okuva actually mu America tebereza America ng'emmye omuntu visa okuva ng'ava mu America adda Bungereza mumma ommi UK to anedda USA to the United Kingdom ng'omanyi bulungi nnyo nti bano bakolonizer baabali fe wano mu Uganda if people you are not informed in Uganda here we have denied some people from entrance ne bagana okuyingira mu Uganda waliwo abamu betutisse nga muzungu nkubuulira waliwo muzungu gwe batikka olulala ebyo tuli bigendamu olulala nga muzungu amanyi abazungu abali abayayana okujja Uganda nga bamugoba mu Uganda so kati gwe bodda mu kuseka obanga omuntu asekerera omulema okyegedde obanga omukazi ow'olubuto asekerera omukazi omulala azadde akaana akakola ki akalema ontegedde kwegamba oba musiru to the fullest nti gwe oba tokyali oba ovudde mu ntegera ey'abantu n'ofuuka musirusiru atategeerera ddala because tosobola kusekerera kintu kifaanana bwe kitu
kyomanyidde ddala nti you have no choice about tosobola kera ku machano gagambe visa tebagigula wandi musekerede nti talina sente zigula visa is not bought. Cannot buy a visa for any country. You apply for it. So bw'osekerera omuntu because he failed the application, it is a clear sign nti you are so backward. Mwami Obote gwe mbeera naye n'agenda maaso okuba nti ensonga azigayagayamuko nga bw'ogenze maaso n'okuba nti oziwulira abasiddiyo omusunsuzi erinnya eryange tutumiddeko omusajja waffe gwe bayita Saimo phone service center asangibwa awo side z'Okalwerwe ne mu Kampala ayingiza ebyuma byonna eby'amasimu gwe kasobola kwegako simu tatunda nnyo simu ziri complete newankubadde nazo azitunda naye accessories ne repair kwegamba esimu zino manyi bazikola nga zirina emyaka nga 3 ku 4 oba 5 naye oluusi esimu yo neekufaako mu myezi emeka 2 usually kubanga wali condition ezina ebirala bingi nnyo naye these guys can fix your phone and they can also tell you baku advising kusema ne bagamba esimu eno tesigaza myaka gyewere 3 so kirungi otandika okulowooza kugula empya so those things ebyo bintu tubyetaaga nnyo mu Uganda ate basaimo babikola ki babikola liking a video eno mukwano gwange so okutuuka kuwagyetaaga so tuka ku MC Katsi bayagyetaaga yatamanyi nti visa bagindi no va ku byalukiya MC Katsi ddayo ku ssomero osome bw'oba tomanyi nti visas are not bought, visas are given or denied. Visas yabadde ku camera